Eyo gyenzungira nabadde mpitayita nengwa ka vidiyo ako. Ku nsi ya Katonda abantu balina ssente. Ffe obwavu we butuluma n'onoonya emitwalo 15 egy'omuzigo gw'osulamu nga n'omwezi guggwako ne zikulema. Njagala otunuulira akatambi ako. Abasajja balina ssente mu Uganda nti batuuse ne ku level ezifuula kasasiro. Sooka olabe ssente ezo. Omusajja yakutte ssente baafu na baafu, bikutya na bikutiya, n'azipakira mu bikutiya nga kasasiro. Ssente ezo bw'oziraba byafuuka bipapula oba byakuzannyisa byawaka. Omwana waba ayagala okuyuza, waba ayagala okuwandiika, bano abaana bayiga okuwandiika, n'aggyayo ekyebiri, n'aggyayo ekyetaano, n'awandiikako amannya ge, n'awandiikako buddoleddole n'akasukaawo. So taata oba ani yabadde azipakira, kali kwegamba ye abikwata n'abikuŋŋaanya n'abipakira mu bukutiya. Tugenda mu Easter naye nsobola okugamba nti neza Easter tetunnaba kuziraba. Nange ng'omuntu sinnaba kuziraba, simanyi na gye zigenda kuva. Nyo otunuulira vidiyo zino zikwete ogamba ni oba ggwe tokola, oba ensi gy'olimu ndala n'abo abasajja gye balimu. Wakati njagala otunuulira omusajja oyo mu butuufu mutunuulira omusajja oyo. Kuno si kutuleeta mize kuno si kutuleeta mize, kuno kutuleeta mize nantondo bannange. Mazima ddala woonoonyeza ekyebiri, golowooza zo ssente ziri mmeka zaapakira bw'atyo mu bikutiya nga kasasiro ng'ebisaaniiko, ng'olaba zonna zonna bazivunzevunze zonna zonna. Ni Mukama Katonda, Mukama Katonda ono tali feya. Atulisiko ffenna abagezaako kuba nti alitukola yandibadde abaako engeri gy'akitubaliramu mwana, naffe n'atuwa ku majja. Oli eyo okola, oli wa muwala bw'otawakana, abaana babagobye school fees, oli poota bakuwa omutwalo gumu kitundu, ekyokulya ne wako oluusi kinange. Abantu ku nsi balina ssente. Kati nno bw'otunuulira ssente ezo si zokka eziriwo, n'ebyo bibbandobando ebiri awo wansi eby'etaano zonna ssente. Kubanga tosobola kuŋŋamba nti ezo ssente boyi za kabookisi, mbu batereka buteresi, mbwaddira n'asula mu bbaafu n'asulamu ekyebiri. Bazitereka batyo. Bano abasajja balina ssente. Abasajja balina ssente ku nsi ya Katonda. Tubeere eno. Kati wuno omwaka tugumazeeko, guno omwaka tugenda gukubola ku mutwe. Naye njagala nkubuulire nti abamu ku ffe tetulina kye twagukozeemu. Katonda tanaba tusobozesa kugukolamu bye twagala. Naye ng'ate bwe gwali gutandika twali tugwagalamu ebintu bingi, nga tugusuubiramu ebintu bingi. Eriye yatandika omwaka guno ng'ayagala kuzimbira maama we ennyumba. N'agamba omwaka guno njagala kuzimbira maama wange ennyumba kangende nkole Saudi Arabia. Eriye agamba nti omwaka guno njagala kwezimbira nnyumba era naye nga kye kyamutwala e Saudi. Eriye agamba nti omwaka guno njagala kugula kapoloti. Eriye agamba nti omwaka guno njagala kugula kamotoka, njagala kugula ka piki, njagala kugula ka boda. Naye mu butuufu omwaka ogenda n'ogutuuka mu makkati nga tulabadde n'ekikumi ky'osevinze. Omwezi ne guyitawo ng'ogamba akasa nkyalinayo emyezi bwe giti, kumbe gwo gugenda. Naye n'otunuulira abasajja nga bo munnange Mukama yabawa, ng'eyabawa ye yatumma, sikolima. Naye kireetera okugamba nti oba kati ensi gye tulimu oba gye tuwangaalamu mu nsobi, kubanga tosobola kuŋŋamba nti omuntu osobola okukwata ssente ezirwanya abantu. Ssente zissa abantu, zirwanya abantu, zituza abantu. Tosobola kuŋŋamba nti osobola okukwata ssente n'ozifuula ekitagasa bwe zityo, ne ziba ng'ezitalina mugaso. Ssente bw'oba zigenda ozirabiremu abaana ab'oku nguudo, kubanga abantu bangi abeetaaga obuyambi.
osobola okukola zikya bitengeezo sitegerera muntu ku ssente ye kubanga nange bwe mba nfunyeyo akatwalo teri antegeerera sitegerera muntu ku ssente ye ne just twogeramu bwogezi nze ndabira ddala nga mu katambi kano omusajja ono oba mukyalo oba muvubuka oba ani ssente zino azifudde ekitagasa ate nga abazaagala tuli bangi ekyomukisa omulungi teyalaze feesi ye naye ku bannayuganda engeri enjala gyetulumamu bandimulumbye ne bamukuba akatayimbwa n'abawulira olaba bakulumba oyina emitwalo 10 olongo oyina obwo obukadde n'obukadde ezo ssente mpitirivu eziri mu kkutiya mpitirivu tula bibbando bando ebiri wali wansi biringa nga milioni nga 15 oba 2 kati golozi ssente byebiri na byetaano ebiri 5 imagine abasajja balina ssente ku nsi ya Katonda naye munange tunywere Katonda tweyongera okukola omanyi osobola okuluma n'obaako omugaga gwe weebuuzako n'omukuba ne boosi wange mwakikola mutya okuba nti mulinamu akasente n'akugamba saba nnyo naye ng'osaba ate ng'okola saba nnyo munnange saba nnyo era katwekate Katonda ng'ate bwe tukola naffe Mukama Katonda asobole okutulemera ekkubo munaye tusobole okuba nga ate tukimeekinga tubeeko ne we tubeera naye abantu balina ssente twesabire ffenna tuzifune era bw'oba ng'oli eyo bannange togaana kumpereza Easter omwezi gwe tulimu guno gwa mazaalibwa gange ennaku z'omwezi nga 23 mazaalibwa gange emperezaayo ekyebiri ndyeko ekitwale 15 ndyeko mbaweereza bannange mbaweereza temugaana kunjokya nze wammwe mmwe bange kale mwebale kuba nti ate mutugobera Michael Uganda YouTube channel kwoli video eno just munange tukubaganya mu birowoozo tewali gamba nti oba tunooma tukubaganya mu birowoozo mwebale kuba nti ate mugoberera